n'ekimu kuba nti okubitegeka si byangu so embeera okuyisiza etana okusomozebwa koyisemu abaana abayimba bakulira amazima sinze nategese banje buli ali wano abadde part of it bakintekamu last minute so I was like okay nange njagezako kola kyensobodde but organize everything Alex Mahanj yakoze mulimu munene Bushington team yonna okulaba nga buli omu atuuka wano ate buli gwe balindoza bagamba it's like buli omu abadde akyagala because it's for hope, it's for good cause. Netball was also part of you? No, nalisakola nnyo sports when I was in school. Era talent yo yali music. But I support, of course, where I can. Okay. I'm always there. Obadde mu kisaawe okonyeko ku ndiba. Yeah. Yes. Konyeko. Baba batukubye batukuba bbiri. Bbiri baba batukubye. Bakakuba golf. Tubadde buwi watukubiza yambadde bwati. Tozaaka mbala bwoti no. No. Ndi mujjane ya Pere. Pere rest in peace. So bwe yafudde nagala twale jjane mu maaso. Kwe kuleeta ennyambala eno empya. Saida tuyinza okuba tuwagira abazanyi. Ya nakala mukazi tolina kuba naye kala tuzaja tunakwambala bwoti. Nga uniform era bweti. Kuba tuyinza tuwagira Cristiano ba Messi. Kumbe bali Kalwasa. Spice Dana, what is the cause of it? Well, kunyiza ku bantu mainly tulina abaana abaliko obulemu era ndoza buli kyolabe kiwano abantu buli gola bali wano acontributize era akasente ako bagenda kabawa n'ebintu ebyenjawulo bigenda okugulibwa batwalire n'abaana bamu we bali. Kino kiraga amaanyi g'olina mu industry okukungaanya all big brands around kuba kyonna kitambulira ku 13th kitambulira ku ffenna tekiri ku 13th bakunganyiza otya bonna batuusa wano nga bwe nkugambye it wasn't my making buli omu abadde part of it. Alex Mahanj bantu benjawulo namusi bamanyi nange ba-involvinzemu a bit late but they wanted to do it from day one. Njagala twogere ku BTO wagambye fake friends. What are your fake friends? I have so many friends. I have not so many people around me. And I'm to Jabamanya. I don't know. Every single I make so many posts. Simani why you have to pick interest in that one post. Posting posting zeyo. It's my opinion. Get about it's a good morning. So that's all. That's also something to picking. And let me write about this. Techina go chikwatako. Ashitwala chitwale kwanga naye mu bulamu bwo. You have people around you bomanyi abakuyisasi bulungi. Congratulations to Bebe Police. Era yoga. Kuba banji bajeetaaga Bebe Police. Owulira otya? I feel good. It's good okubanga recognizing for your effort kyonna kyoba okoze. Ne advise. Bakwa advise omanya what to, do next time. I tell someone like Bebe Cool about the industry. He knows more than we know. So his advice is very important. Bingi byogerwa era abayimba abamu bagenda ne okusingira ddala bano abanyiiga nga tebabataddeeko nti teyina mugaso eri industry. Eri important eri industry. It is because nga bwe ngambye Bebe Cool has been here for a long time in the industry. Ate oluvayo ne mmala abantu ne bagamba ate ffe tebatuwa ku magezi batu advising biki. It's good because buli omu aba opinion nawe kenyini osobola okuwa opinion yo about music. List siyeyo abantu buli omu akoze list ze buli omu n'akola kyayagadde nayogera kyayagadde. But for someone like Bebe Cool abadde mu industry, I think he knows more than we know. So abanga alina kyatuwabuddemu oli waddembo kitwala oba okireka. Yafaayo n'agamba list ze zigenda kuuka awards. Do you buy this? Do you support this? We are waiting. If they are for good. Nga mulimu ka reward akasente oba something ekiri tangible omuyimbi kyayinza ogamba nti effort yange bagi recognize but then waliwo kyenfuna mu video nina kyenfunamu oba money to invest in my business more. I like awards that eziba ne value. Omukwakuliza ateekako obungi yagamba n'awangula ajjamu ennyumba namba omuyimbi naye waliwo obunyomero bwe yateekawo nti bw'okola empisa embi bikugibwako. Sinabiwulirako. Simanyi really. Okay. Yeah. So let's talk about Abitex. Abitex yagudde mu buzibu bambi nti kyamubeddeko nga naye nakigenderedde. Kyemmanyi yali akutegeseeko era wali ofunye kasenteko. Abugambo ki osobola okuwa Abitex
okusomoozebwa kuno n'abantu abafiiridde ku abantu nsabira agume era abitsemu kubanga naddala okufa tebakwetegekera ekyatuuseewo kibi kubanga ekifo kyaffe tukyagala nnyo bwe tusanyukira tukoleddewo ebivuluuso wabeerawo embeera bwetyo kitunyigiriza so kitalo nnyo twafiiriddwe abantu baffe bafaani baffe kubanga abeera bajja mu bivulu byaffe bambi kutuwagira but mukama bwe yasazeewo naye tusaba bitambule bulungi mukama abalamule kuba naffe tetumanyi kituufu of course mugumya era nsaba mukama era muyambe bitambule nga ebirina otutambula amteremu obwangu because nga bwe ngambye nti normally ebyokufa mukama tomanya ate tebakwetegekera tewayinayagaliza muntu yenna kufa but kati musabire so toba n'ebintu bingi ebyakwogerwako kati gwe bino ebizannyo ebyakuyitako ebyabeerako ne bakwogerera byonna n'obulumi bwe wayitamu wabiyitamu bikwasa mukama eka of course mu bulamu buli omu alina okusomoozebwa ku kwayitamu there's so much pain abantu bebatoogera bebayitamu naye byonna katonda yasinga okumanya era osaba busabi kubanga n'abantu banno tebasobota kuyisa mu mbeera pain eyo giwuliranga ggwe ate baginnyonnyola so mukama eka yasinga okumanya this was accident oba buzibu buli ku mutegesi kuba kati bamukutte era kati simanyi what took place. I can't start judging people nga simanyi kituufu cause nange mbisomye ku social media but kyensaba mukama nti bitambule bulungi because if they're saying it's an accident is an accident so I don't really know what happened. Abantu bo 13 Jan Cricket Oval Spice live in concert. My fans are more than ready for you. Kigenda kuba kya tabu. Yeah. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola video olina wedding birthday party kukyala nika baby shower photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower level 3 room D04 okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 7 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo